Agenda okusala ekyalo officially egenda okusala agenda okukolera wano nja kuwa mufti bagwakakiriza yabakulembeze gyekyaki wano naye eri agenda okusalira mumani eyo tewerikugamba nti ani الله أكبر الله من الجنة الله أكبر the government of Bengo, Wazibanange Mwena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndi wano bitiriri engera kwogera mu kiti kimu kyokka. Ndi wano walinnya lya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okubeerawo salaati janaaza eya mukwano gw'abangi Honorable Kyanjo. Ekiro kyandibadde kyakawaase bakugambye yali chairman w'omusa ate nali treasurer w'omusa tusome makerere gaffe biwanvu n'awasa mwanyiraze Hajjati Saara Faruku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka tutuuse okusaasira profe eri Hajjati Saara n'abaana effamire ya Kyanjo yonna obooluganda bukola lw'eggwanga kitalo nnyo kitalo ddala. Ebya Honorable Kyanjo n'Obwakabaka bwa Buganda ono abisikirizzaako yeetoolerawo mu mazima bwenkanya na kubeera nti si munafikulu si munnanfuusi kyayogera kyantegeeza. Ekyakasembayo yennyini yankwata ku mukono nangamba ngambira Ssaabasajja Kabaka ndi musiimi obubaka nabutuusa ngambire Katikkiro Charles Peter Mayiga naye yeebale naye obubaka nabutuusa. Ebyo byayo babiri ne Kabaka buli ekyangeri Obwakabaka bwa Buganda ku nsonga z'Obwakabaka bwa Buganda. Honorable Kyanjo kyayogera ekyantegeeza talina ggulu talina kiragala talina kiki talina nkwe Kyanjo era awo sijja kusukkawo kimanyi
wajja kubeerawo obubaka obw'enjawulo era amaloboozi gaatuuse dda mu ofiisi y'abeene agokufaakwakulayo Kyanjo eri tetugenda kusula tujja kulwayo. Nsaba Allah subhanahu wa taala muganda waffe Omulambo Kyanjo abantu si bangi ab'amazima nga Kyanjo akugamba ekintu notabuuza noono omusajja kumulaba ono y'omu ku muntu wakubira essimu njagala ssente tobuuza imaamu fasozi toyinza kubuuza nga njagala ki ssente laki no era yabadde ne Omulambo Kyanjo njagala kino kaasi tobuuza olinda mulamu era nga rizaawo zikola ki zeeyoleka weziraba nasoma ekola gisimu nga tugamba binoni by wax kyekyo Omulambo Kyanjo tusaba omusabira Allah musonyiwe byamusobako amwejja naffe Fidausi mwanyinaza Jatisaara Alubu n'abaana mwenna mumwanyi obutalo Allah basasule musera era tumwebaza Allah atusobozeseza okugwanako kyetumwanyi atusobozeseza ekyo tujja tutuyinza kuba balyaza amaanyi okuteebaza tusaba Katonda amwejja naffe Fidausi ene byamusobako ali musonyiwe ayi Katonda kumasabasajja kabaka. Assalamu alaikum wa barakatuh. Mu bigambo byakutegeezezza wano ategeezezza Haji Kyanjo yamugamba ategeeza abantu bano nti afudde musiraamu. Yalukakasa ekigambo kya Profesa Kiyimba twali e Makka mu mwaka gw'2011 ng'ebyobufuzi biyinda wano abantu bonna ba denominations babawandiisa mu byabufuzi abayitamu n'abaabo era nga toyinza kulaba Makka munnabyabufuzi yenna Haji Kyanjo bate naye Makka tumubuuza nti bano bali eri beewandiisa ate bw'ogenda oli Makka n'agamba nti bano bali denomination esooka ono bawandiikira abantu okuwangula era yava e Makka neyeewandiisa najja n'awangula akantu yekawangula abadde musiraamu. Obusiraamu olwaleero tuli babiri waliwo omusiraamu kumbe ebifaananyi byetulaba wano benna betulaba wano baki naye Allah yatugamba mu Qur'an n'atugamba nti wama min dabbati fil ardi wala ta'iru yatiru bijanahiha illa umamun amthalukum yagamba nti byonna ebinyonyi ebulaba ebibuuka oba ebisolo ebitambula mu nsiko Allah yagamba nti illa umamun amthalukum bibafaanana wano waliwo omusiraamu ngaafaanana omusota naye nga mwagala naye muki musiraamu waliwo gwemubeera naye nga mpisi ye mu busiraamu omulugu gwamugulawe naye tewaleka muki n'enkofiira ye n'ekkanzu ye waliwo gwemubeera naye nga mpologoma Allah yagamba nti illa umamun amthalukum ebisolo byebulaba n'ebivuga ebibafaanana biki nekyali abadde omusiraamu kungulu abadde omusiraamu munda tumufiiriddwa nga kumanya obusiraamu tumufiiriddwa ng'Obuganda tumufiiriddwa nga Uganda. Kabanga Supreme Mufti yanguweyogereko eri abakungu obubazi bamusajjawo Alhaji Hussein Kyanjo.
BNB Home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyine namba z'amasimu. Esooka ya Airtel 07017669992. Neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera. Naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.